ko mama madenkera nengenda nenkola mu hoteli nempeereza emmere nga bampa mutwalo kati ndi mukwekweka ntidde kubanga neyabadde ng'omujulizi bamuse sawa yonna nange ndi ku bunkenke. Wabula poliisi etegeezezza nti omusirikale ku lwokusatula sabbiiti eno ku ssaawa 10 nga bunaatera okukya, Fiina Nawangi nga wa myaka 27 era nga mutuuze w'e Lugala yakeera nnyo asisinkane ssengaawe beetegeka okugenda okukola mu kibuga. Nawangi agamba nga tannatuuka wa ssengaawe yagwa ku bapoliisi nga 6 abaali balawuna. Munaabeeyawulako nampita nti gwe nnyabo olaga wayimirira ne nnyimirira. Naŋŋamba oddawo essaawa zino ne mugaa ngenda wa anti wange tugenda ku mulimu. Naŋŋamba mpa emitwalo 10. Kati bwe baali baawulira nga nsaba emitwalo 10 abalala ne bamugamba oyo tumukulekedde mwekolereko ne bambuka. Omuwala ono alumiriza nti omusirikale yamukunguza n'amugja ku kkubo n'amuserengesa aweekusifu n'ekyaddirira kumukaka mukwano. Twatuuka awaziyivu ku kikomera ky'omuntu waliwo akakuubo ne mugamba nti wali poliisi. Naŋŋamba kiggwera wano. Naŋŋamba oba toziina emitwalo 10 kiggwera wano ne mugamba kitya. Naŋŋamba jjamu engoye ne mugamba ndeka ntwala ku poliisi nsuleyo anti wange ajja kuleetera ssente oba sisita wange. Naŋŋamba ebyo tonnyumiza nkugambye kiggwera wano. Yamala okundeepinga naŋŋamba enkyoli wa ddembe ne bw'otambula ku 8 ogw'ekiro. Tumusabye atutwalire ddala mu kifo awagambibwa omusirikale we yamuganzika atugerezeemu nga bwe gwali. Ogiba emitwalo 10 gikubuze kiggwera wano ne mugamba kati tolaba nti enkuba yatonye bona obusubi bubisi. Najjamu jaketi ye n'agyalaawo naŋŋamba towulira n'agalula omuggo n'agamba nti towulira nkugambye ejjamu empale ddaawo. Nankwata bw'ati ku mukono n'engowa era n'emikono gigyo wegyesimba nga kamaze okukanyugawo ekijaketi kye nandeepinga. Annyonnyodde omusirikale gw'alumiriza nga bwe yali afaanana. Yali alina omuggo musajja munene muwanvu waggulu munene nnyo ate no wansi obugulu butono. Alina ogubuto gunene. Ayogera Luganda naye nga talutereeza. Mbuuzizza Nawangi lwaki teyakuba nduulu ayambibwe ye n'ambuulira amagezi ge yalowooza nti gajja kumujuna. Kubanga namugamba nti nno nze ndi mulwadde wa HIV nga njagala nte. Naŋŋamba nti ye tebimukwatako kenkola okuwoggana kwonna agenda kunfumita ekiso bwe kiba kiganya ayite bali banneebakeko bonna kirindi. Tubadde tukyetegereza ekifo e Lugala neefubutukayo omusirikale wa poliisi abadde mu byambalo n'omulala abadde muleeya abatutegeezezza nti bava ku poliisi y'e Lugala nga baagala okumanya kye tuliko. Waliwo akatemerero okuva Nawangi we yaggyibwa okutuusa w'agamba omusirikale we yamuganzika, kyokka n'eno tulina kamera z'obwannannyini ze tulabye eziyinza okuvaako obujulizi. Ng'ayambibwako ssengaawe ne muganda we baggulawo omusango ku poliisi y'okwoli Kampala. Nawangi gy'ategeezezza nti baamusimba abasirikale mu maaso alumirizeeko gw'ajjukira era n'amusongamu gwe tutegeddeko nti y'odongokara. OCCID kennyini owa Old Kampala Police Station n'amubuuza nti omulabamu nti musongemu n'amusongamu emirundi 3. Bwe yajja nga tannayogera ne mumusongako bwe yayogerera nga ly'eddoboozi lyeddyo. Ng'akulembeddwa omusirikale wa poliisi omukyala, Nawangi agamba yatwalibwa mu ddwaliro eriyitibwa Paalu ku Lubaga Road okwekebejjebwa okukakasiza ddala nti yakakibwa omukwano. Bankebera nga ddala kituufu yankozesezza. Ngoye baasigaza ekiteeteeyi ne peti ne nnika. Poliisi etubuulidde nti yaddayo ne yeekebejja ekifo era n'efuna n'obutambi bwa kamera eyaayo wamu n'obwa kamera ez'obwannannyini eziri okumpi n'omuwala we yaganzikibwa. Bakeberawo ne bayoolawo obutaka ne balaba n'amavivi omusajja we yagasimbye ne bajjawo egundi ettaka ne bakuulawo n'obusubi. Ono yamukutte akatambi kalaga nti abadde ayambadde kofiira, ayambadde jaketi, abadde alina omuggo gwakutte ne gambut boots. Poliisi egamba akatambi ke bajje ku kamera kalaga omukyala nga gwali naye si musirikale waayo wabula yali asikaali ng'amannya ge ye alimbayo eyali akuuma ku ggalagi eri mu bwenyi n'ekifo omukyala kyagamba we baamujja so si we baamuganzika. Tambi buno nga bulaga anti ono eyamukwata yamuyita namukwata mu ngalo ne batambula okutambula okwo ne bayingira mu garage ate ne bafuluma nga bona bakute mu ngalo. Ne tuyita abakolera mu garage eyo bajje batuyambeko oba ono omuntu bamumanyi oba tebamumanyi naye engeri batuuse
ne bawandika statement, ne balaba obutambi, nga bamaze okulaba obutambi ne bawandika statement nga bakkiriza nti omuntu ali mu katamba ako bamumanyi. Kukakasa amazima ku mukyalo ono byayogera Fiina Nawangi kuyimiridde mu kamera eno eri wano. Wabula obuzibu obuliwo nti ate abavunaanyizibwa ku kamera eno ate be bavunaanibwa mu musango ogwogerwako. Kyokka Fiina Nawangi n'abantu be balumiriza nti tebaaweereddwa kakisa kulaba ku bifaananyi bino. All a sudden yesterday OCCID nankubira essimu nangamba omukyala yaganye ti tetukebera ku kamera ze bawe yaganye. Complainant twamuyise olunaku lulamba. Bade tumukubira essimu ng'atugamba nzijja. Ekifo omukyala ye kyagamba bwe baamuganzika kiri kumpi ne kamera z'obwannannyini kyokka kyesudde eggala gy'eno eriraanye ne kamera ya poliisi ey'oku nguudo. Wabula ekyennaku poliisi etegeezezza nti olunaku lw'eggulo nga bukya yagenze ku ggalaji okugomba obwalamu mukuumi alimbayo kyokka bwe baamutuuseeko n'agezaako okuwalira omusirikale wa poliisi n'amukuba essasi eryamuggye mu bulamu bw'ensi eno. Mbuuzizza poliisi lwaki Mbayo yattiddwa amangu ago nga teyabadde na mmundu. Yagezaako okulwanyisa basirikale baffe abadde agezaako okubaggyako mundu. Omusirikale omulala n'akuba masasi 3 waggulu nga bino byonna bya okumulabula antalekerawo agondere amateeka bamukwate bamutwale. Naye engeri abadde akyagenda maaso n'okulwanyisa omusirikale oli kyeyakola omulala n'amukuba amasasi, naye omusirikale amukubye amasasi naye twamukute ali mu kaduukulu kaffe. Ndisingo maama mbadde nkera nengenda nenkola mu hoteri nempeereza emmere nga bampa mutwalo kati ndi mukwekweka ntidde kubanga neyabadde ng'omujulizi baamusse sawa yonna nange ndi ku bunkenke. Wabula poliisi etegeezezza nti omusirikale waayo Odongo Kara Nawangi gw'alumiriza nti we twogerera ali mu nkomyo kyokka egamba ensonga za Nawangi waliwo abaziyingizzaamu ebyobufuzi era ne Nawangi mbw alina akakuku ku musirikale Odongo Kara. Was with some politicians. She was with the media who are trying to either talk to her or give her a different picture of what happened. Patrick Senyondo, NTV Kusawemu.